bibulina kuki ndike fe banna Kyaggwe Banalulungi be Kyaggwe tunywa ku lwendo ekitegeeza nti Ab'amasaza amalala tuzze kubanywa mu lwendo bwe muba mwazze nga temwetegese muwedde ku side eno tulina kye bayita Nyongero bategeeza tetuli balungi bulungi wabula tubeera n'ensuusuuti kitegeeza tuli tusukuluma tuli balungi mu buli kimu mu bwongo na mu buli kimu bwe tuvaawo fe tukuba ne tuggumiza Kyaggwe amasaza gonna aga Kyaggwe mu kimanyi tukuba ne tuggumiza fe tetuwera nkolokooto wabula tukola n'ebikolwa olwaleero fe abakyasinze ekitebe eky'obyobulambuzi ekigumidde ekyetongodde mujje mulambule tulina etterekero wabula Kyaggwe you're the pearl of Buganda Kyaggwe is wow Kocha fe tukweyitira nnyabo ate oba abalala bali ku nkalajjo zennyini mayinja ddungu n'oluzzi balaba ndaba kuti naye ero basanga nabo bawaana nange kankuwandeko Kyaggwe kankuwane kakusuteko gwe Kyaggwe bani abalina sezibwa mulimu Kyaggwe ngamba Kyaggwe ngamba Kyaggwe jeri abava mugulu kitegeeza tuli balangira tuli balungi tuli balungi tewali yakyama tuli baddugaba Mukuvuganya yikweta nze Nantongo Feva nga nze omu ku Banalulungi abeesimbyewo nga nvudde mu ssaza ly'e Kyaggwe tugenda Mengo era nga tubasuubiza nti obuwanguzi budda Kyaggwe Kyaggwe kyaggwera mu ngalo era nga fe baleeta obuwanguzi enesingimo tubakubiriza mwenna okujja okutwagira bannakyaggwe tubakunga okujja okuwagira munaife bannakyaggwe bannammwe buwanguzi tuwagala Kyaggwe mujje mutuwagire twesimye okuzaalibwa Kyaggwe ekkula Kyaggwe erimu ebintu bingi era wantuli wano leero tuli ku office za headquarters z'ebyobulambuzi zatusimbyewo ekijjukizo wonajjanga ojja ssangawo omuyembe ogwasimba Banalulungi 2023 owulira ogenda kubulya nze ngenda okubulya obwanguzi bujja Kyaggwe era nga Nalulungi ebyobulamuzi mu Buganda Nantongo Feva avudde Kyaggwe bakunga okujja mwenna eggombola era nga avantenjeru Saabaddu Nanfumbanju mwamulabi ayenge jamuba muntu sezibwaizi wow amanya erinnya nze Kirabo Esther omuzirampindi era nga nze omu ku Banalulungi ba Kyaggwe era nga tuli wano olunaku lwaleero ku ofiisi z'ebyobulambuzi mu Kyaggwe nga tweteekateeka okubanga tugenda mu mpaka eza Buganda nga tweteekateeka okuba nga tugenda mu mpaka za Buganda tuli wano era nga njagala okujjukiza bannakyaggwe bonna okutuwagira okusigala nga mutusabira tugende tukomyewo engule yaffe okugijja Mengo tugikomyewo e Kyaggwe kubanga Kyaggwe kyaggweera mu ngalo mu mukono buli kalungi kali Kyaggwe njagala n'obajjukiza Ab'amasaza amalala nti tujja tetuzze kusaaga tujjira ddala tuzze kimangule yaffe tuvudde mu ggulu ery'emukono byonna gye byaggweera Kyaggwe is really wow era njagala bagamba nti ffe tulina akabira kakakyonsanze era tulina omugasezibwa ffe tulina zembitibba emiggo omuggo gwokka oguwalampa ensozi ekitegeeza nti tuli bazira tuwalampa nsozi tujja nze Naranga Nur omu kunabagereka bagenda oteekako engule y'Obwanalulungi sigende kwesimba wabula ngenze nno nangule yange abala mwenna muzze kumperekerako ab'Ekyaddondo mbajjukiza luli mwagitwala njinonye kiggweera Kyaggwe olwaleero nsinziridde wano eno kuba kakasa nti omulamu wanguliko tusimbye omuti ogw'ekijjukizo
okubalaga nti greening tourism Kyaggwe ekitegeera. Nairo Resort Hotel nitukola omukolo omulungi ennyo mu kifo eky'ekitiibwa era okugezzako nti ebyobulambuzi bigatambula na mu hoteri. Era bwe twali tukola activities zonna alambula Kyaggwe twagenda ku Sseziwa ne tulambula olubiri lwa ggulu ne tulambula ebifo ebingi ebiraga ebyobulambuzi. Wano nno tuli ku kitongole wennyini ofiisi z'ekakkalabizo so nga waliwo n'ebingi ebitambula era twagala kugulawo ekkadiizo. Mbeebaza abo bonna abali ku mukolo era wano we neebaliza bamama abazaala abaana bano be bamu abaana abasatu abayitamu mu abo be twasunsulamu okusooka ne basigala 11 ate ne tufunamu abasatu be tutwala e Mengo. Tugenda na kuvuganya mu masaza wano nno we nsabira bonna abaami basaabasajja buli mutendera gwonna okuviira ddala ku ssaza ne baweereza bannange bonna era ne ku mitendera gyonna ab'eggombolola ab'emiruka bannange ensonga y'obulambuzi ekigambo kiri nti kuzzaawo kutumbula bya bulambuzi ate n'okulaga omulamu omulungi nti abaana bano bafuna obumalirivu bwe baba bayise mu mitendera gino. Awo nno mbasaba tukwatize wamu nga tugatta n'okumanya ennono zaffe ebyobuwangwa byaffe era n'ebyobulambuzi byaffe ebirungi Katonda bye yatuwa. Mu byonna tugenze Mengo bano basatu bentutte era kitegeeza nti nno ennyendo zino 3 zenkutte saagala babanywemu kendo era njagala saagala n'omu abanywamu kendo lwendo mbawadde olwendo lw'amazzi ago mubeere abawanguzi era yonna nagye munaagendanga mu bulamu si mu mpaka zino zokka. Njagala muwolese empisa ennungi ze mulabadde nazo ze tubatendese nga muli mu kampu ne tubayigiriza okufumba kubanga bino byonna birimu empisa okutendeka omwana. Ennaku zino tulina ekizibu nti abaana bwe tubeera nabo tubakuliza mu bisulo ne tubakuliza nga empisa ezimu n'emirimu gy'Omuganda gy'ateeka okukola nga tewali budde. Kati bwe tufunanga ekiseera nga kino wadde tunoonya Nalulungi w'ebyobulambuzi n'ate tubasomesako n'empisa ez'obuntu ez'okubeera nabo si kusoma busomi bitabo wabula nga basobola okufuuka ab'omugaso bajja kufuna amaka era bafune obuvunaanyizibwa obw'enjawulo. Naye osiŋŋaana omuntu nga teyateekebwateekebwa so nga wabaawo nga bino kati olwaleero tuli ku mulamwa ogwa greening tourism. Bannange nze ŋŋamba tukwatize wamu bannakyaggwe kubanga bw'ogamba obutonde tebuleka muddugavu mweru era obutonde bw'ensi obukuuma tebwetaaga nti wayingirawo ddiini oba mukatuliki oba muprotestanti oba amawanga. Olutalo luba lumu kukuuma nsi yaffe kukuuma butonde bwaffe nga ensi yonna ya kiragala. Kale nno twebaza Mengo mwebale kujja n'omulamu omulungi bwegutira tule ffenna tukwate nga tetunakuzimba. Imuka. Olwaleero tusimba omuti guno nga gwa kijjukizo kya Bwanalulungi bwa Kyaggwe 223 buli omu awanika 223 emeka Nalulungi wo Kyaggwe w'ebyobulambuzi omulamwa guno twagadde tugukalize wano nga Mengo we yasalawo n'egutuwa nti greening tourism nga kyekuusa ku butonde bwansi. Abaana abaliddawo n'abazzukulu baligamba nti Nalulungi wa 223 emeka yasimba omuti ogw'ekijjukizo wano ng'agenda Mengo okuvuganya n'amasaza gonna 18 era nga njagala ebibala biveemu bulungi nnyo. Simba gutereze abaliddawo n'abalijja balira ku bibala by'obulambuzi mu mulembe gwa era ijja bwogere Ssekiboobo wa 30. Ekijjukizo kino ekya greening tourism tukisimbye wano mu ofiisi y'ebyobulambuzi wano e Kawuga weeri.
leka badde n'obuwanguzi mu Kyaggwe wa omuzeeyi mukama waffe ono ow'ekitiibwa bambi muwe omukisa n'omulimu gw'omukono gw'ensigo gy'asimbye leka eveemu ebibala ebirungi tomumalamu maanyi mu essuubi okuyita mu bano batandise nabo kubanga agambye mu ofiisi agenda bugenzi bwe zamuwaka leka atandike n'obuwanguzi bubeerenga bujulizi tuneebazanga erinnya lyo kubanga gwala tukolera mukama wooli tewali kirema kasita tukkiriza okuyita mu kristo yesu mukama waffe n'ekisa kya mukama waffe yesu kristo katonda omusa ekimu okumulutuku Katonda tumwebaze olw'ebirungi byampa nebaza olw'ekisa ekingi ekitajolofuka Katonda wansembeza n'ompa omwana Yesu kwebaza olw'ekisa ekingi ekitatulokoka parking ebintu eyo bagimpe gundi yange ano ebijuju by'Ekyaggwe kale mujje siibulako ku bannakyaggwe Temwerabira ku lwendo lwa Sezibwane ne mubeeyo okunywako ngange entala gye mbasibiridde Sezibwane mubeeya mugira ne munywako ne mufuna ebirowoozo ebirungi n'obuwanguzi mutana buwanguzi n'akazira akalulu mukawulira katandika butandisi katugenda kakola mu practice kale tuteekeyo ebintu byaffe mubayambeko bannange abagole katubayambeko kale muzika ngane abagole temuzirika buwanguzi bwokka era bwe tuleeta bwe tunoonye era bwe tuleeta bannange abazadde mwebale nnyo munkwasiza abaana bano tugende tubatwale Mengo basisinkane baana bannaabwe era bavuganye bawe essaala era byonna nkakasa ijja kutambula bulungi namawole taata tweyanziza munnange byonna nange nkwata zabuli abalamu musomeza ani oyo namwe kibakula kati webazani namawulire bale kubaawo
Genda ku maaso waliwo ati bayingire. Kakasa kimuntu winning ya Kyaggwe. Yamina. Kuba kiriya nnyo. Omanyi taata wange alinayo jazz kati zino sizimusobola. Akatuloleko kaleseeyo. Second runner up, first runner up. Kyaggwe! Muyibe muno. Muyibe mu. Mugenze n'empewo z'Ekyaggwe zonna mulimu bazzukulu ba Bwaddeni babasabidde. Ekitambo kiri.